Bassebo ne bannyabo, abantu bakatonda mwenna abakuŋŋaanye mu bitundu eby'enjawulo ne mu ngeri ez'enjawulo, mwenna njagala kubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tumwebaza oyo atusobozesezza okujja nga tutambuza ka mitingi yaffe kutuuka ku lunaku kuno olwaleero, era katumusabe ne kaakati ayongere okutulabirira n'okwogera gye tuli olw'erinnya lye ekkulu. Essaawa eno tugenda kweyongera mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe, naye nga kawungeezi ka leero enteekateeka eraga twagala kwogera ku kutwala amawulire amalungi. Katusabe. Katonda affe omulungi omwagalwa, oli wa mukwano, oli wa kisa nnyo. Otukoze bulungi okutulabirira kasukire tutandika ka mitingi eno, era tukusaba obeere ssentebe w'ebyo bigenda okukolebwa nakati n'ebinaayogerwa, otuluŋŋamye era otuteeke mu kkubo lyo nga bw'otwetaaga. Bwe tunaamalira ekyokuyiga kino ng'ogulumiziddwa, ate ffe nga tuweereddwa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Enkya y'olunaku luno twalabye okubuulira enjiri oba okutwala amawulire amalungi kyabadde ensonga y'amaanyi nnyo, naddala e Samaliya ebintu gye byali byonoonese. Twalabye ng'abantu abaali mu kibuga kino eky'e Samaliya ebintu byabatabukako olw'enjala ey'amaanyi, ne batuuka n'okulya endogoyi etaali nnongoovu. Naye ng'ate nayo mu kugirya ate baali ekyali kisembayo okubeera ekitalina nnyo makulu. Bwe batuukira okulya omutwe nga kitegeeza nti ebirala baabiridde dda. Ffe wano ewaffe bagamba mu Buganda, tota mabi ng'omutwe si mukube. Toyomba na munno tewange n'olyako embuzi, lindako owulire nga bakuba omutwe, kubanga omutwe gwe gusembayo. Bayinza okuba banaakuba ku ya mutwe, naye bano baatuuka n'okugigula obuwanana nga nagyo tegirabika, giri ku black market. Omuntu bw'atuuka okulya amayiba n'agamalawo, n'omusanga ng'alya kalimbwe wa mayiba, kitegeeza nti ebintu bikaaye nnyo ekyenkanidde awo. Twafunye omukisa okukitegeera nti newankubadde byatabuka ekyenkanidde awo, Katonda yalina enteekateeka endala. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, ebintu bikaawa, newankubadde bisobola okukaawa ekyenkanidde awo nga bwe bikaaye mu COVID ono, Katonda alina plan eri buli muntu. Twalabye abagenge bano abaali ekyenyinyalwa, abaali basuulibwa ebbali, abaali tebalina makulu mu society, nga beenyinyalwa mu society, naye nga newankubadde babeenyinyala, ate nga n'ababeenyinyala bali ebyenyinyaza. Beenyinyala abagenge ne balya kalimbwe. Ekyo kya nnaku.
naye twalabye nti Katonda yakolagana butereevu n'abagenge bano, neeyongera okuguma bwe ntegeera nti Katonda akolagana na buli muntu yenna. Ffe tulina classes, tulina amawanga, tulina status positions ez'enjawulo, tulina engeri gye twegroupinga mu stratas ez'enjawulo, naye Katonda ffenna twagala lumu. Twalabye nga abasajja bano abagenge batuuka ekiseera ne bamalirira ne bagamba tetujja kufiira wano, tulina okusalawo okugenda mu maaso, bwe tuba bakufa tufiire awantu nga tulina kye tusazeewo. Nabadde mbanyumiza oba nayogedde nammwe ebintu bingi ebikwatagana n'olutalo, naye abamu twalina n'eŋŋombo yaffe n'obukodyo bwaffe nga tugaa nti essasi linkube ku mugongo, mu mugongo okusinga okunkuba mu maaso. Ekyo kyali kitegeeza nti bwe likkuba mu mugongo kitegeeza obadde odduka, ne tugezaako okudduka, naye byamala kukaawa ne tusalawo ga tukube luddawa mu maaso. Abasajja bano baamalirira amasasi gabakube mu maaso, naye twalabye nga Katonda yayamba nnyo abasajja bano nti buli kigere kye basimbulanga nga Katonda akolagana nakyo. Muli oyinza okubeerawo ngoga nti maama Katonda nga yakolagana nabo, naawe eriyo abakwegomba abakkiriza nti Katonda akolaganye naawe. Ne mu kika kye eriyo abagamba nti bannange neewuunya omukazi ono, neewuunya omulenzi ono, neewuunya omusajja ono, nga balaba emikisa gy'olina nabo ne bakkiririza eri nti Katonda akuwadde omukisa. Baatuuka ne bafuna emmere ne balya, naye twalabye nga bamaze okulya ne bakkuta ne batereka ne batuula mu lukiiko ne bagamba nti owange tetuyinza kusirikira gana amawulire amalungi. Amawulire amalungi geetaaga okugabana n'abantu abalala. Amawulire amalungi geetaaga okutegeeza ababonaabona, abali akalimbwe, abali emitwe gy'endogoyi. Amawulire amalungi togateeka mu nsawo. Amawulire amalungi tebagatuulira, tebagakweka, bagabuulira abantu abalala. Era bano njagala kutegeeza bassebo ne bannyabo, Katonda atuwa omukisa tubeere omukisa eri abantu abalala. Kanziremu, Katonda akuwadde omukisa obeere omukisa eri abantu abalala. Kyakabi nnyo okubanga wafuna omukisa n'oguteeka mu kkooti yo n'osirika nagwo. Katonda atuwa tugabire abantu abalala. Katonda atuvumula tubeere ab'omubuyambi eri abantu abalala. Naye ekinsanyusa ennyo kikino nti Katonda atulokola tubeere abantu bayitamu okulokola abantu abalala. Ekyo kyenkola ya Katonda. Abasajja bano bakwata amawulire amalungi ne bagatwala ne bagalaga abali mu kibuga ababonaabona. Bakwata amawulire amalungi ne bagagabana n'abantu abalya ebitaliika. Era wano nategeeka ne ŋŋamba amawulire amalungi tebageekumako, bagagabana n'abalala. Tebagakwata nga kyama, nedda ssebo, bagabuulira abalala. Amawulire amalungi tebagalwisa, baganguya abantu basobola okugafuna. Omusajja omu yali nga awandiika ku kigambo kubuulira njiri, evangelism,
yekolera definition eyiye oba ennyinnyonnyola eyiye, nange nja gibaweeyo, nja gisoma nga bwe yagiwandiika bwe yogera mu lulimi lwe, owandiike ogende olabe enteekateeka ye oba ddala emaakinga n'ekigambo evangirizimu. Kasi ekirungi muli babulizi ba njiri. Yagamba nti ekigambo evangirizimu yatandika okinnyonnyola, one satisfied beggar telling other hungry beggars where to find bread oba food. One satisfied beggar, beggar siye musabirizi, naye yali asabiriza n'afuna emmere n'alya n'akola atya, n'akkuta. Kasita beega oyo afuna n'asitula amawulire gano n'agatwala ate abalala abasabiriza abali eyo nga bo tebannaba kukkuta n'abatwalira, ekyo kye bayita evangirizimu. Ekineewunyisa ku Katonda enkola ye, okutwala amawulire amalungi tekwetaaga certificate, tekwetaaga diploma, tekwetaaga degree, oba olina masters olina PhD, kikwetaagisa kuba ng'omuntu era ng'otegeeramu. Nkozeseza ekigambo kya Luganda bulungi, ng'otegeeramu. Ne bw'oba totegeera nnyo osobola okubuulira enjiri. Lumu omusajja omu eyali yayonoonebwa olumbe ng'agwa n'ebigwo, nga bamukwata ne bamusiba. Ku lunaku lwa Ssabbiiti nali ngenda mu kkanisa, n'ensanga ensi n'ensinga ekuŋŋaanye ng'olwo olumbe lwamukubye, kirabika ekiro, kati nga ku makya bamukedde bamulijja emigwa. Bwe natuukawo nange nenjagala okugenda okulaba, naye bwe natunulayo n'asirikira n'agamba, Oluganda olagawa? Konze ngenda ku kyaki nanga lwa Ssabbiiti, konze lwa Ssabbiiti. N'agamba munte eddalu nalyo ne ligenda, munte. Yajjirawo ng'essaati agikutte mu ngalo, abaali bakutte bonna basigala awo. Ono n'agenda ku Ssabbiiti nga yayawula Ssabbiiti n'ebirala ku Yesu Kristo Mukama waffe. Kyenavudde nga nti weetaaga kuba ng'otegeeramu, ne bwe kuba nga okutegeerako okujja mu lwalumu ne lugenda. Kasita omuntu aba ng'ategeeramu, Katonda amukozesa okutegeeza abantu abaki, abantu abalala. Nabategeeza wano ebigambo ne mbagamba nti Katonda ayita abantu oba abaleeta ng'alina ebigendererwa eby'enjawulo. Katonda bw'atuyita ye, buli muntu yamuleeta mu nsi muno nga tewali yakola application. Twajja mu nsi muno olw'enteekateeka ya Katonda ye yandizayininga. Twali mu bwongo bwa Katonda nga tetunnaba kufuuka bantu ba ku nsi kuno. Katonda n'agamba mu nteekateeka ye tikankole omusajja ono. Zabbuli 139 olw'e15 njagala kulusoma nze mwennyini nga sinnaba kumaliriza bagenge bano. Zabbuli 139 olunyiriri olw'e15 agamba nti amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnaba nakutuukirira, ne mu kitabo kye ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwa nga buli lunaku. Olw'e14 yasoose kugamba naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo,
n'emirimu gyo gya kitalo n'ekyemmeme yange ekimanyidde ddala. Bassebo ne bannyabo, teri muntu yayingira ku nsi kuno as an accident, oyo taliyo. Era weebaze Katonda wajja wano olw'enteekateeka ya Katonda. Katonda yalina plan ng'akwagala oyingire ku planeti eno naye ng'alina by'ayagala okole. Kyova olaba nga yakutwanda mu nsi muno n'akuwa ebyo by'olina, yakuwa abazadde abo ne bakuzaala, oyinza n'obutabaagala naye nga be baakuzaala. Katonda yali anoonya DNA, yali anoonya abalina ebintu ebinaakola ekiyitibwa ggwe. Kyova olaba okola ebintu ate n'abazadde bo bye beewuunya nga teri abirina. Nasooka kulowooza mu bulamu bwange kye baasinga ennyo okutusomesa edda nti omuntu ku nsi ali yekka kubanga alina ekinkumu. Mbwe ekinkumu kino kyerekako nze ndiwo nzekka ku planeti eno akirina. Ekyo kye bansomesa nenkikuwata bukusu. Mmaze kusoma nnyo bitabo ebirala nenzuula nga waliyo ekirala. Thumbprint si yokka eri unique mwana wange, ne eye print n'amaaso go nga nogenyini, n'eddoboozi lyennina eryange siri eriryo. Kyova olaba nga tekinologi bwazze nsobola okwogerera essimu yange nengigamba nti gulawo neggulawo. Nsobola okutunulira obutunulizi mu kompyuta neyeggulawo. Kyova olaba abantu abamu balina n'enzigi ez'ebbeeyi nga nannyini lwo bwajja ye olumulengera olutuuka bwati ddwe lweggulawo n'ayingira teyeetaaga musirikale. Kati gwe boyagala omubba gwe yennyini gw'okwata n'omuteeka mu mmotoka n'oyingira naye. Kitegeeza nti Katonda abantu bonna ku nsi abaagala era alina ensonga lwaki yabaleeta ku planeti eno. Nti era Katonda kyeyava akuyisa mu experience zozze ng'oyitamu. N'osomera mu ssomero eryo, abalala basomera mu ssomero buzibuzibu, abalala basomera mu gabbeeyi, abalala ne bakulira mu bibuga, abalala ne tukulira mu byalo. Katonda yali agattagatta experience aggyemu omuntu. Kyova olaba tuzze nga tuyita mu bintu eby'enjawulo. Wawulidde nze byempiseemu n'omulala alina byayiseemu. Ebyo twabiyitamu era tukyabiyitamu. Katonda ateekateeka muntu alina kyateekeddwa okukola. Katonda mu kubuulira kuno, mu kutwala amawulire amalungi ge yawa abasajja bano bewandiise nga abagenge abali kiraasi eya wansi, Katonda ekyazze akikola. Era omuntu yenna atudde n'amawulire amalungi n'osirika busirisi n'otobuulira sengaawo n'otobuulira jjajjaawo n'obeera mu kika kyo n'osirika obusirisi nakati tebamanyi gy'oli, tebamanyi ky'oli. Oli wanja mbakolesa ekisooka essula emu waŋŋumya. Bakolesa ekisooka njagala kusoma essula emu olunyiriri lwa 26. Yagambye nti kubanga mutunulire okuyitibwa kwammwe ab'Oluganda nga b'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa, n'abamaanyi si bangi, ab'ebitiibwa si bangi, naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi abagezigezi abakwasa ensonyi, era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwasa ensonyi eby'amaanyi. Sibagambye nti mubeere nga temusomye, naye nkulaga nti Katonda ye bw'aba akola omulimu gwe yalonda. Era ekkanisa yasooka singa ogyetegereza First Christian Church ng'abantu abagirimu abasinga baddu, abasinga baavu, abasinga bakopi, abanenene abagiyingiramu oluvannyuma bajja oluvannyuma ne babaako bye bakola. Naye njagala okutegeeza Katonda yasindika abantu abo buli muntu ayogere. Kyova olaba nga Katonda okutuukiriza omulimu gwe ng'ayagala gukolebwe bulungi, buli muntu kyeyavaamuwa ebikozesebwa. Bw'obikkula mu Bakolinso ekyokubiri essula 11 eno ayogera ebigambo bino. Essula 12 agamba bw'ati nti waliwo enjawulo ez'ebirabo, omwoyo ali omu. Soma Lwakuna.
Makolinso ekisooka essula ya 12 olunyiri nsomo lwa 4. Naye waliwo enjawulo ez'ebirabo, Omwoyo ali omu. Waliwo enjawulo ez'okuweereza, Mukama waffe ali omu. Ngenze ku lw'omusanvu, naye buli muntu aweebwa okulagibwa okw'Omwoyo olw'okugasa. Kubanga omulala Omwoyo amuwa ekigambo eky'amagezi, omulala aweebwa ebigambo eby'okutegeeranga, n'omulala Omwoyo. Katonda mu bufunze agamba Katonda ajja ng'atugabira buli muntu ekirabo kye. Njagala okugumya abali eyo, atalina kirabo kye nnina teweetaga kungeegeenya. Teweetaga geegeenya muntu mulala. Katonda yakola ng'oli unique. Kyova olaba nti mu batume bali 12 mulimu aboogezi, mulimu aboolugezigezi, mulimu abaaki, era bw'eti ekkanisa bw'eteekeddwa okufaanana. Nti nga bw'olaba abasomye sayansi bakitegeera nti bw'otunulira variety ebibala ebiri mu nsi mu colors ez'enjawulo tubyagalirawo. Tulya ku bya kyenvu, tulya ku bimyufu, tulya ku bya kakobe, tulya ku biki. Sayansi akulaga nti byonna birina amakulu. Kyova olaba nti mu kkanisa mwosabira abantu banjawulo. Nze nasabirako mu kkanisa ng'omusajja omu nga tasobola kubuulira samoni gyenkoze ng'eno ba gyenkola, ye tabuulira, tanyega mu kyaki, yaweebwa kusirika, ye musirise naye nga asikiriza abantu mu kyaki. Buli lwa Sabbiiti ajja n'abagenyi 3, lwa Sabbiiti ajja n'abagenyi 4. Mukyala w'ekirabo kye kyakufumba mmere. Omukyala afumba mmere, omwami n'abaleeta. Edda tetwasibanga ku kyaki, bwe tumala okulya ne baddayo ne balya ne bakomawo olw'eggulo. Ng'akyaza buli lwa Sabbiiti tugenda okukakkana nga kimu kyakusatu ky'abamemba mu kyaki ye yabaleeta. Tayimbye, tabuulidde, naye agenda. Haleluya! Afuula. Waliwo omuntu gw'ayinza okubuuza mu kkanisa ye nti kale katukkirize Mukama yafuula, yakyusa. Naye ddala waliwo omuntu nawe gw'ogamba naye oyo ayinza okuba nga yava mu ntonokeze yange nze namukyali ne muleeta. Waliwo omuntu gw'olaba nti omusajja oyo gw'olaba, omukazi oyo ali mu kkanisa y'egindi, ali mu kyalo y'eyindi, munnange musajja oyo naninako kye nakolako nange. Oba kasookedde ojja otudde muno olinda Yesu ajje, oyimba ajja, mwami alijja ddi? Kugwe kwatuukira okola ki? Katonda ekkanisa eno omusajja omu yawandiika yagamba nti ekimu ku bintu ebikyasinza obugagga mu nsi 2 entaana magombe. Ekyokubiri kkanisa. Lwaki yagamba ntaana? Muno mwe muli abayivu bonna ba professor. Ne VCDSO MC Conqueror of the British Empire ali luddawa? Muntaana bakyusi bali luddawa? Muntaana bajeno, Major General. Abantu abagalibwa ennyo bonna bali luddawa? Ate mu kkanisa bwe muli abantu abatuddawo nga balina buli kintu kyonna naye nga basirise bekke. Omuntu n'ava mu kitongole n'ajja n'asaba mu kyaki. Ng'akola mu kitongole alina ne department namba gy'akulembera y'abantu nga 10 oba 3 oba 2. Taleetangako wadde omu okujja okulaba wasinziza. Yagamba nti kampeeyo ebitaano byange, kampeeyo kangula oluggi, kampeeyo sente abagenda okubuulira enjiri, which is okay. Naye ssebo twayize wano jjo, God does not mean send. Gwe tolina prerogative ekulagira kusindika bantu. Ne ku kyalo, ne mu Niigiina, ne mu saaluuni, ne mu supermarketi, n'obeerawo gw'otamu. Waliwo bentulira abantu amu ne mbasaasa ne ngamba wowe. Omusajja n'avuga ekimotoka nga ava mu mayiro 8, 14 mutono, 14, 15 azze kusinza. N'omugamba nti oyenjeerera ki? Mayiro 15 bazivuga ngenze kusaba. Kusaba ki? Tolina ddala busobozi busobola kuteeka awo.
bw'oba oyagala tandikawo yimbira mu luguudo abantu bajja kujja 3-4 wakiri obwana obuto bunagirawo. Katonda buli muntu yamuteeka mu nsi muno abeeko kyakola ku mulimu guno. Njagala mwetegereze bulungi oba nafuna kakisa akakinyonnyoleyo mu maaso. Katonda yakuteeka mu nsi muno for a purpose. Yakuteeka mu nsi muno oyitemu. Omuwandiisi omu yagamba nti obulamu yabuteekamu T3 kati zino za Lungereza oba ta ziri za mirundi 3 naye kuba yakusa kya Lungereza ye. N'agamba number 1, life is a test. Akimaze ekyo bakituwa tutambula kati tugenda. Life n'agyongera is a trust. Kyeyasembyayo kyekisinga obubi ku biri. Life is temporary. Biri byonna bikole ng'omanyi ndiki byonna oli temporary sebo. Akaseera k'omaze ku planet yeeno abantu nga bafa, abantu nga badagana obutamanya, ng'ate ggwe omanyi obikozesezza otya emyaka olina 3, olina 4, olina 5, eryo n'ab'enkaaga ne plus abamu ne be-expiringa nga basirise beki. Lumu nagenda okuziika omuntu n'enswalirayo. Saabu yatuuka ey'okuziika n'enzira wabbali okwogera n'abawaka kwanze bannaye tukole program. Omuntu omu kyava ajja n'aŋŋamba Musumba tukole ensobi. Nsobi ki? Ono gwogenda okuziika wa kkanisa. Kunze sebo tabeera wa kkanisa nange sandizze wano kumuziika bwe nti nandibadde ntudde eri. N'agamba nti oyo tubadde naye ebbanga ddene sikiwuliranga nako bannange. Oba awo yali agasse ebintu bimeka? Oba yali amuwaana bulungi bwe? Oba yali agamba nti bannange ebisa biyingiramu. Abasajja bano abagenge bo kye baakola bagamba nti amawulire amalungi katugatwale kubanga bali mu kibuga be bakadde baffe, be baganda baffe, be baana baffe, be baami baffe, be bandirwanwa baffe. Okimanyi basseba ne bannyabo nti ffe tuli wano mu nsi nga tulina amawulire amalungi ge tusirikiridde ddala ng'abaganda baffe bagenda kuzikirira. Nsome mu Amos essula 8 olunyula 11 lugamba bwe luti. Amos 8:11 laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama. Katonda lwe ndiweereza enjala mu nsi eteri njala ya mmere newankubadde ennyonta y'amazzi naye enjala ey'okuwulira ekigambo kya Katonda. Enjala eno agamba nti abantu ekiseera kijja kutuuka wabeerewo obutamanya Katonda. Ng'abantu Katonda tebamutegeeredde ddala. Enjala y'ekika kino ey'ekigambo kya Katonda okubanga tekitegeerekese abantu balirya ki? Kirizagaana abantu balirya kalimbwe ow'ekiseera ekyo. Be nabadde nga nteekateeka nagambye iye lwaki ono yakiyita kalimbwe. Abantu bali balya kalimbwe ng'ebyokulya ebituufu bigize eki? Biweddewo. Kalimbwe kyekintu ekisembayo okubeera ekya wansi ku nkoko. N'enkoko eba terina kyemwetaaza. Katonda yakola bulungi n'omudumu n'eguteeka mabega. N'aguteeka mabega. Naye egenda mu maaso. Kati ekintu kyesindise mabega bano ne bakirembeka. Otegeera nga ensi ekaaye.
ekintu ekya wansi. Ekiseera kye namanya kyendabidde kalimbwe kigeraageranye mu lulimi olulala mpitambi, busa, kyenyinyalwa, kiwunya, kirabika bubi, kirwaza, oluusi ate yo mukyo mwe kyavudde bwe kitafuluma kikola obutwa. Muwandiisi omu kyava agamba bw'ati, nti amaliba gano waago ayimiririddewo. Mugume munywere nkyogere kino, munywedde. Ayimiririddewo ekkanisa omwoyo gwe yavaako nefuuka Katonda nga yagita. Yesu yakisuubizaako yaga nti ekkanisa yammwe oba yeekaalo efuuse kiki bannaye? Kifulugwa. Waliwo olwe yagamba nti omunnyo gufuuse ekitagira ki? Ekitagasa. N'asuula Matayo 5:13. Sigenda kusoma nnyiriri ezo. Manyi gwe kyosinga kati okwagala nkubuulire ekkanisa efaanana bwetyo ye kkanisa ki? Kkanisa ki zenyinza okwogera nti ezo tolina na ngeri yonna? Ono kalimbwe. Eyasomesa yaŋŋamba bw'ati, totawaananga na kusomesa sente enfu. Bw'oba oyagala bategeere sente enfu osomesa nnamu. Oli bw'akebera bw'oti n'oga nti ebaamu akakoloboze, bw'olaba eteri mu kakoloboze nfu. Bw'aga nti kuliko kino, kati n'olwekyo seetaga kusomesa birala, somesa byentegeera kubanga byo biri wano mu Bayibuli. Ekkanisa entuufu ye wuliriza. Matayo 22:29. Otegeere mu Kristaayo gwe andaba awuliriza okumanya oba oli ku mugendo. 22:29 agamba bw'ati, naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Ekkanisa eneerokola abantu ye neebatwala mu ggulu eteekwa okuba nga etambulira ku kigambo kyani? Kya Katonda. Mwandiisi w'Omulabilizi abadde asomesa wano ng'alaga ekkanisa. Ekkanisa eneetwala abantu mu ggulu nziramu yeeyo etambulira ku kigambo kyani? Kya Mukama. Kikyukka. Bw'olabanga ekkanisa nga byekola bw'obikkula n'oddeeno nga tokiraba, dduka. Waliwo omuntu omu eyamba definition enfu oba ansa enfu. Namugamba ekikutambuza ng'ogenda mu kkanisa kiki? N'aŋŋamba nti twazisangawo. Ansa giyampa. Omulala n'agamba ddiini z'Abazungu. Omulala n'agamba eddiini zino ekitwala mu kkanisa kituyamba okutereeza empisa. Ne mugamba nti ebyo byonna by'oyogedde essabo teriyinza kubikola. N'ayitaba. Ne mugamba nti oyina bwino omukakafu alaga nti abali mu ssabo si bantu balamu. Olina bwino omukakafu nti ababbi si bantu balamu. Ababbi bano bassebo nabo balina kala bbiri. Babba ate ne bagulira abo ku kyalo omwenge. Kati alo babena b'omwenge babalabanga ababi. Simanyi okitegeera bulungi. Gw'okimanyi nti omusamize ku kyalo ataagabula embuzi zino n'enkoko n'ebirala n'alya n'abantu abo balya nabo bamuyita mubi. No, bw'oga nti eddiini gw'ojagala kulongoosa mpisa oli bweru.
nakandi kyotegeeza kiki konze nze njagala kusomesayo ekintu kimu bweba tesobola kuntuusa mu ggulu terina mugaso gyendi kanziremu ekyo nkyesiga ekkanisa bweba terina lugendo lwa kuntwala mu ggulu ebyayo maneyane nye beera n'obulungi bwo mwe abawala abanoonya okufumbirwa bw'olabanga omusajja naye nga tomulaba mu potenso ya kutwala mu ggulu nkuwaga bwereere mwesonyiwe bwe mbwa yava ku nseko kabuleŋŋana emmotoka kabuleŋŋana ennyumba kabuleŋŋana okutwala ebweru bagambye abali ebweru be baliki omusajja agenda okumpasa omukazi agenda okunfumbirwa onampitiriza onansiiya bwe mulaba mu eggulu omuntu bw'otomulaba mu ggulu mugambe baayi kubanga kiki ekirala kyogenda okufuna ku nsi kuno kiki mukyamula butamanya byawandiikibwa katono sa ekkanisa nga enyodde kati ffe omulimu gwammwe abatudde wano abandaba abawuliriza omulimu gwammwe kuyamba abantu bategeere ebyawandiikibwa. Aleluya. Katonda yasala amagezi era kambawulire nze kyova olaba nagamba dda nze siroota byagenda mugeena nina genda mu ggulu kubanga formula nagitegeera. Katonda ebyetaagisa okgenda mu ggulu yabiwandiikira ddala n'abimpa bisula wange. Ekitegeeza nsobola n'okwekyekkinga nemmanya oba ndi mutuufu oba siri mutuufu. Kati kyova olaba batuwadde sansi naye atandiza otuwa ebintu twekebereraka. Sukaali omukeberereka, puleesi ogikeberereka, kati n'okisigeni yayingiddewo okeberere n'olaba nga kakkanye. Omusawo gw'omugaa nti owange ngakkiridde bayibuli ogiraba. Kyova olaba nti Katonda omusango yagwejjako abantu bagenda genda muge. Kyova olaba abantu mubategeeza bulijjo nti abagenda okgenda mu ggulu tuli babasanyufu nnyo naye n'abagenda okgenda mugeena bali babamativu. Ebyo byanjawulo. Fe abagenda mu ggulu tuli basanyufu era kyolaba batuwandikira ebigambo tulyogera yoyo Katonda waffe twamulindiriranga laba. Aleluya. Naye mbu nga n'abalala badduka bagamba ensozi n'enja mutugweko mutukise naye nga tebanyiigira Katonda. Lwaki tebamunyiigira? Kubanga bategeera amazima ne bagagaana balinga bali bakamulali. Saagala ali akamulali kunja saamirira nga ninaanyi kubanga kamulali n'ekigambo kwekiri hot nagenda netwala omuntu n'amuyiwamu ate owawanyaki bataddeko nti switi. Abazungu bo bagezi tebaagala obasibe tebaagala obasibe ekintu kyonna bakikola bakigenderedde. Kyova laba bwe baba bakoze seminti oyo nga bataddewo nga wanakuba ekigwo batekawo siripale gendawo ki mpola bw'osimatuka n'ogwa fuuti baziteekawo ng'ofuluma mu mulyango ne bagamba zino ziri 5 kitundu bw'omanya nti olina 7 batya musango. Katonda ebintu byonna ebyokgenda mu ggulu yabitegeka bulungi nnyo nnyo. Eno tulina open book ekizaamu okeberamu n'ogamba kino bwe njagala kino nkola ntya kasitolaba ng'ekkanisa kati muyambe bakadde bammwe bakitammwe bannyammwe baganda bammwe abali abeesibidde mu kintu ekifu kubanga bano be baatuzaala yalowooza nti ekyo kyaliko kituufu takimanyanga nako. Yalowooza bambi munyiikivu mwekyo munyiikivu waliwo bambi boozala banga banyiikivu naye nga ali ku bunyiikivu obw'ekintu ekitaliiyo. Kambategeeze abantu abamu balitegeera leeti nga basinzanga sitaani. Ngambye ntya balitegeera leeti awo olwatuuka waliwo akagero kangu nnyo bw'omusajja aba avuga mmotoka abamanya avuga akagaali ke kano lwakola exercise ugali butonotono obwo sajja
bakola avuga akagali ke mpolampola emmotoka nayo nejjanga ejja mpolampola ntonotono nemuyitako naye bwe bemuyitako n'awulira omulanga yaye banzise bannange munyambe teriyo bayamba bannange munyambe teri ayamba bannange omusajja ntuga ono avuga akagaali n'abiwulira byali biri loud kyava ategeeza ate yali musajja mukubi wa bikonde kanyama bano babawunsa mu ngeri eyo kyava agamba no nteeka okubaako kyenkolawo kyava ayongera sipiidi y'akagaali oli teyayongeza mmotoka ye ono nga bavuga kati ate ekibi ono n'atandika okuteekako naye enduulu kati ekyaleetera dereeva okwebuuza nti ate omusajja gwempisiza ekimukubye enduulu kiki kati wemmotoka kyeyakola oba tatawanya nnyo kwe kumanya nti omusajja onakuba kakuba enduulu ku kagaali ayinza okubanga agudde mu buzibu n'asiba olwasiba ono n'abuuka kagaali kubanga musajja bawunsa w'amaanyi kanyama ono bw'aggula oluggi amubuuze taata kibadde ki yakwata mukwata kyani kyawa mmotoka kyani kyawa gaali kyani kyawa mmotoka kyani ogenda okukakkana nowe emmotoka yali mulwanyi kati nga bonna bajjudde ettaka eddoboozi eriva mu mmotoka erigamba bassebo ne bannyabo omuzannyo gwaffe gukomyawo era twebaza abasponsa baffe b'omuzannyo guno kampuni gundi yatuyamba ne kampuni gundi mwebale nnyo kabatekeko akayimba akaggalawo omusajja alwanidde ki eriiso limubalagala oyinza n'okufuna kuloti okuvaawo basobola bakumenya osaga yali ku muzannyo okimanyi olwaleero nti abamu ekkanisa abamu bali ku muzannyo nze waliwo ebintu munenga nti oba essimu yange yenfu rediyo tv mpapula za mulenzi enfuna enfu nempulira omusajja nga batikoze ekkanisa ng'ekkanisa ddala church bakiyita ekigambo church sebo bakiyita church nga church abajjamu bakazi ate ekiragiro kiri wali abadiikoni bakukebera tojja na kaleega ogirawo toyina kaleega kati okuyimba ne kulyoka kutandika ne bayimba essaawa ey'okubambulula n'etuuka nkoze ekigambo kwambulula kuba kyekituufu kati abakazi bonna ne basonga ne bajja wano omukulembeze w'eddiini n'atandika okwambulula naye ng'ayambuluza mumwa atya ayonka mabeere gano mbwe emizimu gy'abakazi giri mabeere come out kati nga dino ayo nekono neatekawo ddyo kati oyo n'avaawo ng'ogwo gugenze nomula n'aleeta nkuba akafaananyi abakazi wano nga bonna bagalese omumwa gw'omusumba gwonna ne gujula abanejula amalusu naye byaliwo nga covid taliiwo nabiwulira ne ngamba bino bya katemba bino bya soso gundi oyo nalaba nendaba ekkanisa eziwandiikiddwa ng'abantu bajjamu n'empale omusumba n'akwata empale obwo obusumba buba bonna emyezi okukwata empale y'omukazi atali wewange nenkwata n'akwata empale n'asabira okwomukisa bulabula guyingire mu mpale guve mu mpale eno njala ya kigambo kya Katonda talina byabuulira bya mpale nendaba omusajja nga ye ayina n'akamwano buli mukazi ajja ate abakazi simanyi lwaki ebintu bino byalumba nnyo abakazi asimanyi kyetaga kulisa kye ne batugenda oluusi mu kusaba basi kizibu omusajja ogweri n'asamba nti omusajja agudde n'asamba era bwagwa omusajja munaffe n'asamba twanguwe ekyo kiba kifu naye ne mu masomero buwada bagweri basitama bakola batya kati empale oli nga ayina akamweno buli ajjaawo n'amumwako n'ekigambo ng'akitaddeyo nti kyaki bayibuli ye yagaana okusomebwa oba yeesoma obubi nalaba ye yakola eddiini ey'abatamiivu yeekwasa ekyekkaana n'agandi eno ekkanisa ya kyamagero
By the way, muddeyo musome Bible. Translations entuufu tezigamba. Naye mpulira abantu nga bagamba kino ky'ekyamagero ekisooka Yesu kyasooka okukola. Naye ndowooza research Bible tekiyita kyamagero. Ekayita kabonero. Nakabonero ako singa badde wano nga ndi mu theology class nandikulazi naye nze njagala kuyigiriza bintu ebya wansi by'ojja okutegeera. N'abaana abato babatiriza mu mwenge munnya lya kitaffe n'akatuuzaamu. Eri omwana n'akongera. Eri omwoyo mutukuvu n'akongera. Bwe tuba tutuusaawo waliwo enjala mu nsi. Bwe tuba tutuusaawo waliwo enjala luddawa mu nsi. Bwe tuba tutuuse ku ddaala ng'abasumba bazze mu ndiga mwebendera mwennyini ng'omusumba yennyini naye akyusa abakazi ate n'alonda mu zino endiga n'endiga ne zisirika. Omusajja omu kyava atujerega nali Kenya eyo. Omusajja n'ayogera n'ajerega n'agamba nti era ddala abakristaayo balyoka ne babayita endiga. Ddala ndiga tebinyega bisebo. Ebiriga tebigiraki tebinyega. Ono ne bamutwala. Musumba n'akola kino, musumba n'akola kino, musumba n'ayogera bino, musumba n'abeera mu mawulire. Abo ne basigala nga bagenda mu maaso. Ono agamba mukyama njagala kutegeeza mmwe Katonda bagambye go twala amawulire amalungi. Aleluya. Twala amawulire amalungi oyambe abantu. Abantu bo balowooza nti bali ku kituufu naye nga bali ku puroguramu ya rediyo mwagiwulidde. Balitegeera luvannyuma nnyo nti tebasinzanga Yesu, basinzanga ani? Setaani. Oli yaga puroguramu yaffe egize etya ekomyawo. Ogenda kutegeera leeti nti bewalinga osinza bewalinga okola. Twasomye nawulidde nga mukulu atusomesa ng'agamba nti mwe n'okubamanya sibamanyangako. Omuntu n'amala gamba ku lukalala n'agamba sigiranga ki tagambye nti sikumanyi naye tamanyanga nako nti gwe olina mukristaayo. Agambye bassebwe ne banyawe mutwale amawulire muyambe bajjajjammwe ababaweerera mu masomero mubataputire ebintu bino. Ategeera ekigambo baptize kyekitegeera munnyonnyole. Okunnyonnyola kukwo okukkiriza kukwe naye bw'atakkiriza ogwo gugwe naye osirise n'eddagala erivumula. Mukadde otabyawula. Timoseewo ekyokubiri-3. Timoseewo ekyokubiri-3 agamba bw'ati era wamanya okuva mu buto wamanya ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Wuliriza ekigenda okugeziwaza abantu bagende mu ggulu biki? Byawandiikibwa. Amagezi tugajja wano. Ebiyinza okugeziwaza ekiyinza okugeziwaza okwawukana n'omuntu omulala byawandiikibwa. Ogenda n'olabanga omuntu bamufeze akoze obukadde 8 oba 2 ndeetera mbusabire. Nagenda ne babusabira ate onaasaba amala bukwatako eno gutali musango naye ogenda okulya testimonies eziva mu ebyo nga kitalo. Buli ekyawandiikibwa kirina okulunganya kwa Katonda nga kigasa okuyigirizanga, okunenyanga, n'olw'okutereezanga, n'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Evaasi eno ginywereze ddala, andaba ampuliriza nti ekyawandiikibwa omulimu gwakyo kutuluŋŋamya.
kyekikugamba omusajja wase omukazi omu kiruŋŋamya. Bw'oba ofumbirwa bwoti, owasa bwoti, esente ozikola bwoti, bayibuli eri clear eruŋŋamya. Ffe twesirisizza ne tugaana okukola ekituufu. Kyova olaba abantu abamu nze nabatuma amanya babayita baguliyokera eyo. Amayindi kyaliko kifu, obufumbo ali mu bufu, sente zalina yabbanzibe, ali mu bubbi. Katonda yatuyamba teriyo akola kintu nga tamanyi. Toyinza kuŋŋamba nti tomanyi nti oli musamize. Toyinza kuŋŋamba nti tomanyi nti olina eyirizi. Toyinza kuŋŋamba nti wange nange nagenza okuzukuka nga mwenzeeko ng'omwendako wa. Walola byayenda nga tagenderedde. Lwaki abenzi sibasangangako nga batambula mu luguudo nga bali mu ngoye enjeru? Ekibambaza bbulaaka kiki? Ekibambaza bbulaaka kubanga bategeddera nti bagenda kwonoona. Ebintu bingi ebitulaga nti Katonda akoze kyonna ekisoboka. Waliwo omusajja wanika akatabo, it is hard to be lost. Hard to be lost. Katonda akola kyonna ekisoboka oleme kuzikirira. Nagamba mwana wange nedda kino wandikiresi. Nateewo system ez'ebyokulya. Nateewo system nagamba toyendanga tukaba wala bino bivaamu kino gaana bigaane. Bakuba emiggo lwakubanga wagaana. Oluusi tugenda mu bufumbo obukyamu wagaana. Kyovola bagenda ogenda mugenda nagambye bagenda kubanga nabo bamativu. Baga ndi wange ekyo nakitegeera naye nagaana kigaane. Nabagambye nti wakamaladi mumaze naye kateeka mabulire n'owa Walagi. Walagi omusajja n'amuteekamu iwa mu girasi nanyo n'omulabanga n'okunyenyanyeyo omutwale. Asindirani gwe abadde mubisi musogolerewo. Katonda ebintu byonna yabirebolinga. Kiringa ffe abagenda mu hoteri ennene ebintu biwandiikeko. Kino kyekino. Gwe bw'okirya togenda mu kooti. Era ffe tubavunaana tebawandiiseeko. Katonda ebintu byonna yabiwandiikako. Naye nze ekindeese okwogera, please, obuvunaanyizibwa bwange nze nga nkyali ku nsi kuno, obuvunaanyizibwa bwo gwe Mukama akuwadde akaseera okyaliwo. Covid akutalizza si lwakubanga oli mulungi olina ne gw'osinga, akyakwagazayo ekintu kimu gw'otereere 1 2 ogondere eddoboozi lya Katonda. Genda otereeze omuntu oyo. Yamba omuntu byakola ye tabitegeera. Tetusomesezza abantu. Agambye ebyandikibwa bigasa, biruŋŋamya, biyigiriza, binenya. Era bassebo kyova olaba abantu abatagala bayibuli kubanga ebanenya. Fe bagisoma buli nnaku enenya ate ekiddamu buli kaseera bw'obikula weekuza. Nti n'olw'okutereezanga njagala kukusaba oyagale nnyo bayibuli kubanga esobola. Ffe ng'abazadde nange ni muzadde ne bazadde bannange yagala nnyo bayibuli egy'okutereeza abaana bo. Abaana tuwandiikira bwabwerere mu biraamu tubanga tebaterede tuli ku musaayi gwokka. Tereeza kati bayibuli eno egy'okuyamba omwana wo atereere. Omwana nyakubugaba yagenze atya yabatizibwa atya basebu abaana bo bagenda mu ndongo ng'otunula, banywa omwenge ng'otunula. Omukyala yabadde asomesa wano n'agamba nti abamu abazadde babatwalako n'abaana baabwe ne bagenda ne bagula obwo obuntu bwe bagayagayo obw'enjaga ne babunona mu supermarket ng'agenze mu motoka ya daddi. Basebu omulimu gwaffe tuyambe kubuulirira. Kyovulaba nagambye nze nga ntandika omutwe guno ngusomesa ayiwiri gw'ogenda kukola ki?
wategedde message gy'olina. Njagala kutegeeza message gye tulina egenda kuyamba society. Era kamategeeze singa ekkanisa singa community efuna abantu abamalaka meeting eno nga bonna bagenze kuyamba, tujja kufuna eggwanga eddamu. Aleluya. Wulira Olunyiriri 17 gye luggwera aga nti omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna. Aleluya. Naye abeere ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Nzikiriza ensome olunyiriri olulala. Zabbuli ey'E119 erimu ebintu bino. Nsoose na lwa 9. Mu mulembe guno ogw'abantu abanywa enjaga, mu mulembe guno ogw'abantu abali ku bisiyaga, mu mulembe guno ogw'abantu abali mu kweyagala, tunaakola tutya? Nti omuvubuka analongosa ng'atya ekkubo lye. Tutegeeza abavubuka baffe nga yeegendereza ng'ekiki, ng'ekigambo kya Katonda. Singa tufuna abavubuka eggwanga lino, singa ku kyalo kyaffe Mwero si mu families ebintu tebyekola, tulina kukola bikole. Olunyiriri 11 mu ssula y'emu. Nteresa ebigambo byo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Olw'E15 nalwo luwandiike. Olwo ddwo lugamba nti ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange, n'omusana eri ekkubo lyange. Isaaya kyeyavudde agamba olunyiriri twagguzaawo lwabadde lwa 5 olunyiriri lwa 7 lwagamba bwe luti, nga birungi basebo ne banyabo abantu abo bampuliza nga biki ku nsozi ebigere by'oyo aleeta ebigambo ebiki, ebigambo ebirungi, alanga emirembe. Aleluya. Aleeta ebigambo ebirungi, amiina, ebyobulungi, alanga obulokozi, agamba Sayuni nti Katonda waafuga. Ebigere byo bitambule ku kyalo nga tebituleetera mitawaana, tebituleetera ntalo, bituleetera essanyu, and finally nga bituleetera obulokozi obuli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Aleluya. Mukama bawo omukisa mwenna. Katusabe. Kitaffe ayinza byonna, oyogedde ne tuwulirira ddala, tetusobola gandi akabono bwagundi oba gundi naye bwangi bwa buli muntu kinoomu alabye n'awulidde. Nkwegayirira Katonda ayinza byonna ka eri buli muntu yenna ali wano. Abagenge olaba baabuulira, abasajja bano twabalabye abataayigirizibwa nga nabo baabuulidde. Naffe tujja kugenda tubuulire ekigambo kyo. Tulina bazadde baffe, tulina baganda baffe, tulina be twasoma nabo, tulina abaagalwa baffe. Katubeere ababaka b'obulokozi, katubeere ababaka b'ekigambo kyo, kibayigirizibwe, oba kibaagala kibanenye, kibatereeze eri obutuukirivu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kama bomukisa.